y'emirimu mu Bwakabaka. Ku mulundi guno olunaku luno lwakukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno era ng'Obwakabaka buwaddeyo Sabiiti nnamba abantu okukola bulungibwansi mu bitundu byabwe ng'emu ku nteekateeka ey'okukuza olunaku luno. Enteekateeka eno etongezeddwa omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Pulofeesa Hajjitwah Kawaase ng'omukolo guno gubadde mu katale Katwe mu ssaza lya Kabaka ery'Ekyaddondo. Oweekitiibwa Kawaase asinzidde wano n'asaba abantu ba Kabaka ssaako ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu okubeera abeegendereza naddala mu kiseera ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka 2021 akasuubirwa okubeera mu vaawo mpitewo. Tokyawa muliraanwawo wa byabufuzi ojja kulonda langi yo gy'oyagala obwe bumu bwe tugamba ffe waffe Mmengo oba oli mu yero oba oli mu redi oba oli mu bbulu oba oli mu green oba oli mu siraamu oba oli mu katuliki tukugamba ekintu eki Ssaabasajja Kabaka. Oweekitiibwa Kawaase agambye nti ekimu ku bigendererwa by'olunaku luno kwe kujjukiza abantu obuvunaanyizibwa bwabwe bwe balina okukolera awamu ku bizibu ebibaluma. Okukola ebintu olubeerera ebiganyula abantu abangi nga gwe omusaala gwo gw'osuubira gwe muganyulwo abantu abangi gwe banaafunamu ekyo. Minisita avunaanyizibwa ku ttaka ne bulungibwansi Oweekitiibwa Ageesigika Mayanja Nkalubo alabudde abantu abongedde okutyoboola obutonde bw'ensi nti bye baviirako eggwanga okutubira mu bizibu ebyekuusa ku nkyukakyuka y'embeera y'obudde. Ne tufuna amataba, ne tufuna ekyeya, ne tufuna abantu abali eggabo eyo bonna bali mu kubonaabona lwa kutyoboola butonde bwansi. So mulundi guno tugambye omwami wa Kabaka n'omwami oba central government buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tukubiriza abantu baffe obutayinoona butonde bw'ensi. Mu balala bannabyabufuzi omubadde mmeeya wa Makindye Ali Mulyannyama n'omubaka w'ekitundu Alan Ssewanyana nabo tebatumidde mwana era bakubirizza abantu okuwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Abantu bakkakkamu era bakakafu Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula. Waliwo toyireti ze bampa banzikirize akatale kano nkaddise bampe toyireti ngisimbe naye nga nina kuyitawo mukama wange kamala byonna. Chris Malimusemukula BBSKATI Ageesigika mu ddiro lyo.